Ya omwagalo omulungi ali ku ABS TV nate nkubuuzaako gyebale gyonna gy'otaddeko engalo olunaku olwaleero kulikayo mu mawulire gaffe gyako akawuuwo anti ABS TV tukuleetera buli programu eyakabi esinga okuba eyakabi nkubuuzaako nate gyebale gyonna olwaleero gy'otaddeko engalo yonna gy'otambudde gy'ovudde naffe ABS TV tutambula tutuuka mu buli nsonda tuba tukusakira mu buli ojjo wegende zi programu ze tuba tubaleeta ziba zisaka nsonda ku nsonda osiibye otya olunaku olwaleero Princess Agatha nkubuuzaako n'okwagala okungi ennyo ate n'essanyu gwena abeera ku ABS TV n'ogamba nti sijja kukyusa remote yange sinakiwa tteeka ku ABS TV remote n'osuula kwasinga nkubuuzaako nate programu yaffe embeera ekutuma okukola ky'otandikoze ziba ssaawa 4 zennyininyini ez'ekiro mpaka ssaawa 5 buli lwakuna tubeera tuyingiddewo okutuusaako olabe embeera gwali eyo ng'oyinza okuba nga oli eyo weekubagiza ng'ogamba nti nze embeera nzaali obube nnyo olabe ate ffe tuba tutuuseeko abantu ate b'embeera be yanyiga neekwatira ku kisenga talina nawe yeekyusiza awo ojja otegeera nti gwate embeera tenakunyiga mukwano gwange yeekumira ku ABS TV olunaku olwaleero tulina era omukyala gwe twaleese tukyali ku mulamwa gwaffe gugujja banneekolera gyange ku makubo mu ngeri etya si mu bubi nti tubagobemu wabula tubafunire obuyambi nabo tuleme obbasuulirira wadde tetuwagira kikolwa kyakwetunda ffe wano ku ABS TV yanga sinaba bali yabanjulira omugenyi waffe olunaku olwaleero ngenda sooka babuulira CK Investments yakola ki mutuukirire ku namba y'essimu 0701 435097 oyo ajja kuba akuwa buli kika kya mmotoka kye weetaaga genda akuwa emmotoka ku kibanja mpola naawe osobola okuba nga weevuga nga lwaki nedda lwaki okkiriza okuba nga gwenkubago gwekuba ate era ne Biva Organic akugamba nti mutuukirire leka kufa ebirwadde ate nga byangu byakujjanjaba mutuukirire ku namba y'essimu 0752 624 asangibwa wali ku Jesco ajja kuba akujjanjaba buli kirwadde kyonna ekikutawanya awo eba nteekamu ensimbi wano mu programu yaffe embeera ekutuma okola ky'otandikoze kati essaawa yeno yennyininyini kankwanjulira omugenyi waffe w'olunaku gwe nabaleetedde naye atuwulye ku bulamu bwe tufunemu ekyokuyiga mukwano gwange muganda wange muto wange ali eyo funa ekyokuyiga leka kutunula butunuzi n'onyumirwa bye twogera mwana muwala sayinza okulabako eddoboozi lyafudde naye yongerako katono sobola kwongerako nkimanyi kale mukwano nange simanyi oba banakuwulira tosobola kakano kati yongeramu amanya gaffe mukwano Maromba Doreen weddira ki Maromba ekyo mbadde sikimanyi nanti kikulu anyway tugendera awo weddira nti olina emyaka emmeka mukwano gwange 29 okuze nno olina abazadde sina taata tonna taata ne maama olina maama mwina yansuula ndi muto sorry wasomako kyenkanawa nasomako kitono P3 lwembeera kubanga sayina family nnyo erina ssente kati ekyakyenkubuuzaamu oli muzadde muzadde olina ku baana era nina omwana wange waliwo yajjira mulira we bwayise n'omusajja ku mwaka guno oguwedde nali siriwera nga ngenze ku bizinga kwetunda noonya ssente ate era mbadde sinakutuukira ku mulimu badde ngenda kubuuza mulimu ki gwokola kalenti kati gwogamba tigwoliko kati omulimu gwange wakuyimirira ku street nawe basanze nenfuna ku ssente nempita bamabaala okutula mu mabaala nentegeramu abasajja nenoonya sente ziwerera omwana wange omukulu mbeera ki eyakutuma okwetunda mbeera yantuma okwetunda lwansonga famire yange balaga nti banjagala nga bo naye nga tasobola kulabirira omwana wange ate nga nange abanzaalamu olubuto olufunafuna mistake mu kwetunda naye nga sobola baatulira naye nga kati okubaviira ndetese omwana wange mabbali musomese kubanga balina osoma alimu obutakola mulimu nga gwange oyo namulekerera enkyanja musala ku street ate wenyimiridde ate nga waali ate gyenjagala embeera ovaamu mwana muwala enjo alina emyaka emeka 14 muwala mulungi
era abazungu banteereddemu ku maanyi muwerera. Olugendo lw'obulamu bwo lwali lutya? Wakula ne taata ne maama oba olugendo lwange nakulira awo Kanyanya mu maka g'omusajja alina abasabo mayitirivu Ssentongo Kiwanuka ng'omanya abakazi nti bwe bazaala abaana babasuula. Naye mu bukulu nga ngenda nkula 10 omusajja nga ye mu biseera bye ngalaba nti ndwala n'agamba maama oyo akusuula ki nayo na famire yo. Kati nange nenkula nga neekyawa obulamu banzunza buzunza entuuka ekisero tuuka ewaka nga ndaba sikyajjaawo ndaba bali bensanzewo balinga abanondalonda neŋŋamba nedda maama nanneekweka limaze emyaka 3 simulaba naye nga mpulira nti ntebe nabewaabwe eddala mu bukojja bagamba nti naffe esimu ye tebeerako. Naye kyemadde ŋŋamba okuyingira guno ogwambalwa naye ekyawa lwansonga nali noonya ekyokulya bwokwebaka webaka wali ewaka bakusammula nti genda onoonya emirimu tegikyalabika saasoma kinene nga nina kyerina okusalawo okukozesa mubiri gwange. Ate omubiri ogukozesa ate batukuba empiyo ogenda onoonyiza omusajja n'akutuga ekya n'obeera n'ekizimba munda ng'olumizibwa ate olina okwetunda ng'olumizibwa era ofune obujjanjabi lwaki olina gagenda wammwe kusaba buyambi otandika otya? Omwana muwala okituuka tukyagenda maaso n'olugendo lw'obulamu bwo olinawo waliwo otugambye nti weekyawa maama yakusuulawo oyo ow'omusawo omuganda yali akuzaala yali taataawo oba just yakuzaala n'akulekawo yali mufuyi wa mindi waayo n'akuzaala n'akulekawo okulirawo nga oba yali amwagadde okuba eyo story yo naye nga si ekitaawo naye yayatulanga manzi omwana sinza amuzaala omwana amuzaalawo eri oba yakwegaana yayogera mazima ojja kutunulako mu kamera n'okutunulako mu kamera yayogera mazima nga sigwe nawe weeraba olaba nti oli weera era nga siriweeyo era bali betwakula nabo baana babbeeyi abamu bali bweru naye era bwe bansanga tebampitako naye ate nga tebamanyi mulimu ki bambuzidoola kati story kimu bwayise okutulaba osuwa mu kibumba zebagamba zinakoowa mulanga omwana w'omugagga nti nakulira mu biki era bangi bajja kundaba era abamu bajja kuba ku simu kubanza kati ndi mubonaabona yakulira mu maka amagagga ne basindika mu kika nti kyekyange ate bo ne bandaga nti tebasomesezza ate wengendayo nze nendaga nti famire yange njagala naye nga mutima manyi tebanjagala. Kubuuzeemu ogamba nti famire yange nkimanyi tebanjagala oyinza osanga famire wagezako okunoonya ku kikaato nti onoonya ku taatawo ekika sayidi ya taata taata ye yafa ne bamuziika we bali ne bakulu bange we bali waswa ne kato kyentegeeza sayidi ya taata ebusenga wali ogezaako okunoonyayo azini bakuyambeko mu mbeera emu kati nze nanoonyerezaako agabugandima onoofuna sente tujja kufunyawo ozimba akayumba naye nga tebalina kibangasa kiri agwana esina mulimu akirina okukola kugenda ku bizinga kato si kwetunda ate mu kwetunda era nenzibibwa nali nfunyewo kalimu naye agagulanawo kantukanjwisa okutunda bisapatu bitambuza bukomo kato si bwantambula ate nga nange wenfuneyo obulumu nga nyingira bubuza neetunda kubanga omwana nga abakibagala buya bijemuleresa bamulira bulezi. Okimanyi nti nze ekyenzize ndaba mu muze gw'okwetunda gulabika muze siguyita nti mbeera yebe kutumya okimanyi nti oluusi guba muze teguba muze omanyi lwaki nkugambye bwe ntyo ogambye wafuna akalimu ke wakolanga walaba nga kaluddewo ate era nga neguni nga tewera kapito sete tezirabika omuntu omuwa ku bbanja tajja kusasula era nakuddayo nogawaekange nenjiye enziremu agenda okutwala ate ne sete era nga nowoba okukolera noweetaga neti eyokusasula nga toziraba sekibadde kyesenga nkayita kaze singa nti bw'oba okozeeyo obukolayo ku busente ne buwera wandifunye ka capital n'obaako wootwa naye mwagala nyingi za mangu mangu zalibadde za mangu mangu n'omusajja asobola okujja nagamba nti 5,000 ddala shoti 2 oluusi olumizibwa n'enseke oluusi eyatikiddemu n'ogenda ne weetekamu sente mu ddwaliro eddene nawo ne bakusaba sente erya gavumenti olumizibwa ye bizinesi yo gy'olina otambuza ebeera ennamu ate olwadde ate ng'olina omira penikira gye bakuwa mu ddwaliro n'omira penikira ate olina okuyimirira ali era okole sekise n'omusajja okubanga oyagala ssente tolina kugenda saba
baganda abo bakozesa bafa ku baana baabwe kati golina kozesa kyolina ku mubiri gwo osobola okubaawo ne kati era kyendiko era paka kati era wendi okolerawa kolera mu Kibumbaasa wanebwayise era wosula wensula kati omwana oyo w'obuwala ani abeera naye anamukuumirawo omwana ow'obuwala bali ku Nabukalu era Saidi awo naye abeera namukadde abazzukulu be olina bw'omuyita omukadde oyo gobe abeera naye mwana wo nemuyita jjajja ogira n'otulako olunaku n'ogamba nti mwana wange jangu nkubuulirireko munnange omwana owange alinawo abamusingako abatera omutuuza ate nange ntera omugamba toddamu kukyamawa eno naye nga maama teotukula n'abakazi abamu bafuwa emirya abamu abasajja banywa enjaga maama okikola totuula eno zinemugamba asolooza lumu zino zolaba omukeeka kyenkola bambasagala dde enkya musangewo banjagala alimu obutafuna buzibu ng'oba afuna nga ndi muto bamuwala akuze munene anyirira buzibu ki bw'okyasinza okusangamu ogwo omulimu gwo buzibu bwensanga batukozesa omala omusajja nakukozesa nakuba bulo nakuggyako sente eŋŋumi nakuggyako sente muno ate ng'omenyese koledde sente entono gwakoze edda bwazinzezinze babututte nowebuuza tuli mu nsi ki era nze mwana nagambira ogalenga wedijji wenajja kuno kyensaba nkyuse mukama abanyambi nenfuna abanyamba bafamily yange kwabo bonna benakula nabo mu family z'abagagga bandowoozeeko banyambire ku mwana oba nange banyambe oba nfuna omusajja nfumbirwe nga tetunatuuka okugamba nti omonyo osaba ku musajja ofumbirwe batugamba nammwe yadde mwekwasa nti abasajja babakuba ebikonde bababba batugamba nammwe muli batemu mutambula n'ebyambe bw'obaza omusajja nanyo bano abasajja ab'amaanyi ngazze omufumita n'omubba oba mubakuba kalifomu ne mubabba ensonga lwaki nabo babakola ebyo omusajja otambula n'otambula n'akambe kuba kwekuuma obanga naye bakulizaamu obwomuze sisiizira kifo ki kyokoleramu kati ng'ekyo kyo n'ogamba nti kantambule waliwo kati abali kukuba essaawa zino basuze wabwe era bo baba neki olusi bayaye babaabwe nga bayaye kigulupu nga ine waba mukazi munne asobola okuttisa ali omuntu n'amanya nti olinamu nga mitwalo etaano kisobola okuttisa oba emitwalo ebiri oni nga yagikulabye najjo asobola okupangira ali batemu nga bayaye banne oli mufumbo anti kwedde ng'okonye ku kyababbaabwe kitegeeza abamu babale babbaabwe naye nga bayaye ebigulupu by'ababbi kitegedde naye nga mutuufu talinaako mutuufu yaani okuggyako bo obasa obusai nti tuweebiri nati abasajja oba omukazi yamupangisizza akayumba ka 10 aba yaga omukazi ayimirire mu ssaawa zagende yeetunde wannyuka alina omuwezi okulya ezenjaga biki mayirungi nti wekiryawo mu Kibumbaasa wembiraba bonna abawala ndaba waagaana ozimuwamu nga tukyagenda mu maaso n'olugero lw'omwana muwala tugenda kusooka tuwumulemuko katono naye we tunaakomerawo nsaba mwana muwala ogenda kuba nga otuddamu ekibuuzo kyaffe kino banaye abasajja nga bakyafu nga abasajja nga bakyafu amu tebasenya ekyo ekibuuzo mbadde nsaba tukomewo nakyo okituddiremu eri abantu kuba nange nkyebuuza nnyo ekibuuzo ekyo nti singa omusajja ajja mu maaso go nga mujjama ng'awunya enkwawa ziwunya ogumira ekyo n'okkiriza okubeera naye oba oyo omukyafu asasula sente za njawulo n'oyo omuyonjo kati soke tuwumulemuko katono tumale tukomewo tugende mu maaso ne puroguramu yaffe embeera